Mwami Museveni yanimba n'ennyumba saagifuna. Yesima All Access yayagala President Museveni n'akamala. Era tusubira kyekimu ku byamutisa. Lumbuye ng'agamba nze nzirako omuwagizi Bobi Wine yagambye basajja mivule yaddako. Mulinde lwe bananzita mujja kulaba wembadde nsula. Lwe mujja okutegeera nti ffe abaleekaana nga tuwaana Muhoozi tuwaana Museveni tetulina ke tulina. Basajja mivule agamba nti yejjusa okuva ewa Bobi Wine yali amanyi azze mu kitangala mu NRM wabula eno talina kirungi kyafunyeyo. Nja kusaba video eno ogiwemu ku kadde kati njagala olabe abasajja abakulu kiki ddala lwaki kiki kye bafa. Nja kusaba era ogintereka ekigalo esookuba nga etambula. Video eno ogenda kuyigamu nkakasa basajja mivule yali mu NUP era wamala okubanga yasendebwa n'avaayo yatandika okuvuma His Excellency Bobi Wine era nga mu bimu ku byamuvumiranga agamba nti Bobi Wine alimba atali ku mulamu. Basajja mivule agamba nti kati essaawa eno obulamu buli mu matiga butagambika era yalekeraawo n'okuba nti akola ebintu ebibi yali akola olw'ensonga akimu bibiri nga bamutiisatiisa era agamba nti bayita Isma tannafa wano wakulu nnyo bwe yali Isma All Access tannafa yamugamba nti ebimu ku bintu byali akoze ebyejjusa okwali kuwagira mwami Museveni era Bobi Wine yali baali babeerayo nga babazuganya naye baali tebatuuka ku ssayiro mbweno tebabaagala era nga bo abawana NRM kyova olaba tebalina kye bafuna mu njagala owulire wano nzije nkuwe ebisingawo. Yesima All Access yayagala President Museveni n'akamala. Yawolerezanga President Museveni n'akamala era tusubira kyekimu ku byamutisa. Omulambo gwe twagujja mu muzigo nga talina kyalina. Kati mulinde bano abaagala okunzita bakugula saafuna motoka bagundi ba kusaasira bamuwa motoka milioni nga 3.5 babaterako ne sente. Ronald Mayinja bamuwa emmotoka ne bamuterako ne sente. Ekitegeera kakati bannaffe ba Eddie Kenzo abayimbi babawadde biliyoni obuwumbi 9. Eddie Kenzo n'abayimbi baafuna sente era bo newoolaba nti biwaddewo ebya corruption abantu ne baba attackinga bo tebasobola kubanga boogera olw'ensonga ate beba one of the beneficiaries aba kyetuyita embeera eyo. Kati ngenda kubulira Museveni ayanukudde basajja mivule oba ogenda byonna ngenda kubanga mbikubulira wabula nga nja kusaba subscribinga likinga video eno eyongera okubanga etambulira ddala ate obulyawo n'abalala bajja kubanga bawulira kye bayiga maaso eyo omusajja basajja mivule ayongera okukakasa n'agamba nti ebyaddala okuwagira Museveni gwalinga omusango gw'ennaza era obulamu bwange buli mu matiga agatagambika. Kati aba Spurs Tours and Travel bakugamba bajja kutwala Canada ku bbeeyi layisi bakugamba ososaswa mu installment osana okusasula ekitundu ekyala nga ate obaolyawo otuukidde ddala Canada bakubireko tojja kubanga wejjusa. Omukulu gwe tuyita Sheikh Ashraf ye musomi wa dduwa akugamba nti byonna osobikola wabula waani akusomera edduwa emikisa gijja kweruka byonna ajja kusobola okubanga abituukiriza asinga buli kimu oba olyawo oba ekikoze nga bagamba ajja kusomerayo edduwa embeerayo eterere. Kati bana NRM mu ggwanga ly'e Canada boogera okubanga beeriisa enkuuli buli olukya nabo akkiriza mbakuusuke mbakuwe nzija nkwongere basajja mivule emboozi ye ekyali nyovu togisubwa. Nobody can put us down. Yellow! Bwabanga teyanimba kitegeeza ali mu buwambe alagira ebintu ne bamujemera ne bagaana okubikola. Ku bibiri kuliko ekimu. Mwami Museveni ayinza okubanga bamuwamba. Nti oba si kyo anafuye nti ne bwalagira ekigambo abali mu State House tebakikola. Sabalwanyi. Oba si kyo yanimba kubanga ennyumba saagifuna. Wali ekyanja we nali njagala okuzimba. Ploti 5 ku 10 egula milioni 4.5
mubuze Bulwadda oyagabidde abantu busunju yagabidde ab'omugundi mu Lubigi ettaka Bulwadda oyo mugagga Bulwadda alina estate eziwerako nga 2-3 awo ekyanja ababuulire ploti 5 ku 10 egula $4.5 n'amakati tebagampa kati ennyumba nandigizimbe ntya sente zebampa teziweza na makati ga ploti chokanga tezali za kuzimba otegera Mwai Museveni yalagira bampe sente z'ennyumba kati nezigula ploti amakati tebagampa ne $2 sazifuna kati abantu baleme kugamba nti saagala Bobi Wine kubanga nafuna ebintu kakati abantu bawulira nze nga ndeekaana balooza mbunze nzirya abalya sente za Mwai Museveni mwe bannayuganda mu kiwulire bo tebaleekaana nga nze tebaagala nsi yaabwe lumala okuzirya otegera nga basirika nina bannamawulire bangi abafunye emmotoka naye tebasobola kuwaana Mwai Museveni era kino kanki bagambe buli gwe muwulira ng'awolereza Jeno Muhoozi ng'awolereza Mwai Museveni oyo mwavulu nkupe yeffe abafuna sente za Mwai Museveni balala nnyo bafuna mu buwumbi $8 million $9 nina abayimbi bemmanyi bafunye sente kati abo abakibiina kya Kenzo babawaddeko $9 wasigaddeyo $9 endala nga 5 babasubiza $13 kolaki otegera kakati mu sako yaabwe abafuna sente tebagenda ku maladio kwogera fe abaleekaana twagala bwagazi nsi yaffe tulaba ng'ensi yaffe nungi nnyo nga Mwai Museveni waali ensi yaffe erimu emirembe nga Jeno Muhoozi akutte ekintu si lwakuba nti batuwa matter of fact abayaaye banuupu bagenda ku faamu yange ne basigula emiti gyonna ejja solar lamps amataala ag'ekiro aga solar ne bagisigula enkuba yali etonnya ne bagitwala kakati ne wayita ebbanga ne bawa ente zange obutwa ente 3 njagala kubategeeza nga ntya Katonda State House terina kantu konna ababale batabula Kampala bakitegese mu bugenderedde tugenda kutabula Kampala tugenda kwokya Kampala bali babyogera tugenda kwokya Kampala munajokya mutyo tugenda kujokya ate balina ababawaga abebweru n'abawano abatalengera okay kati mubagezako okwokya mwalabe kyaliwo amangu ago twayingiramu omuliro ne tuguzikiza era anagezako okukuma omuliro yenna agenda kwejusa